kubanga gwe guleetera abaana ssente naye gukuwa kaki kasente ate ng'omaze okufuna ssente gy'ozitwala tebabuuza gye wazijje sibwe kiri kutuuka kuwa akagoye akalungi n'omugamba kano kammeka zagamba nga ziwera nga wazikoze n'okakola ki n'okasasula n'okagula atutereddewo ekifo kino kisobola okukola ki kisobola okufuna ku biri kukola banaye mwebale nnyo mwebalire ddala era ffe kabaka atugamba abavubuka tetunyoma mirimu buli muvubuka aveeyo afune omulimu gwakola ki gwakola ate guno ogw'emikono na buli kimu banaye mwebale nnyo mwebalire ddala era muyiganga mu essanyu lingi naddala nze ng'omukulembeze w'abavubuka ku ggombolola kamoga fakulty abasinga bwe bayita brazilian ndi musiimu nnyo byansusu kuba kino ekyalo kwenzaalibwa kawotto ate kwenkulidde kati kwenkolera ndi mukozi w'eno era nkolera anda ekampani eya muganda wange Badiru Katumba naye tuli basiimu byansuso kubanga minisita ze n'awabula n'atuwaako ku magezi ag'enjawulo ge tugenda okuddukanya ne tulaba engeri gye tugenda okusolovingamu ebizibu byatubuuzizza ebitusoomooza era tuli basanyufu nnyo eri Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wamu ne gavumenti ye okubanga baataddewo embeera bw'eti y'okulambula abavubuka bakola emirimu egy'enjawulo. Mbaagaliza kisa kya Katonda kwa Max Pan Lowa Tairo mo Patisoni amategula nago tuba tufunye obusobozi tujja kugakolina Bulaya omusana gubanga gwakanye tufuna obuzibu nti ebintu byatika bewoneyingira nyingi omusana ate enkuba bwetonnye ate nebitakala so tulina obuzibu obwo obwa Bulaya kazi ebintu bino n'obuzibu bwaki bw'omusana okwasa ebintu byaffe Alinya Banyenze Kasumba Gonzaga manager kampuni